Olunaku lw'eggulo kanso ya disitulikiti y'Embarara yatudde e Kamukuzi okuteesa ku nsonga ez'okutuusa obuweereza obulungi ku bantu baabwe. Akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku kukola enguudo mu disitulikiti eno, Didas Tabaalo, yasomye alipoota ng'eraga ng'enguudo ezisinga obungi bwe zaakolebwa, ekintu bakansala kye bawakanyizza. N'omwanya ogundi ogwabeeguliho kalivati seziira zikaba zifumukire bareeta itaka barushuka aha mutwe gwa kalivati zifumukire on that road nyoko okugamba miliyoni ziganina oni kitooke Mabira Rugarama road ndinguza kukwikiriza. Bano era babadde baagala bannyonnyole lwaki enguudo ezimu zaateekebwako ssente empitirivu. Yagamba kagamba ngu 1 billion kuba babuulize bajja ngu yakolesa no bakagirya bazikolesa sibo ezisente they inflated basirarire no kwena account imjira 1 billion mwene mutende mu shopping abakachiko ka works. I'm of the view that we support Edgar, you support me. This committee, sector committee, karukeyo na department yoni tebekanise papali bichire turebe work plans ziriyo. Ebyaddiridde bano tebabirinze ne bafuluma ekisenge ekiteesezebwamu nga bagamba tebasobola kutunula butunuzi ng'ebintu bitambuzibwa mu ngeri eno. Ssentebe wa disitulikiti y'Embarara yavumiridde ekikolwa ky'abakansala bano. Kandi shikankubuuzi iyokora abori kansala wabuuza ngo oruguuto rukozirwe kubi aha bwenki chairman kuyaza kurugarakamu tuwamunina ngo arugereke mu washohora hatu wano bobuurize ki. Ono yategeezezza nga bwe baliko abantu abalala ababali emabega abaagala okulemesa emirimu gya kanso. Iwe kansala wa Rubini gureda heri yonesharesha heji oriyo nogira ngo enguuto tuzishazurwe wayimuka washohora hatu wabo tine kizibu nowe ryota. Munanuche Venus ngono ye speaker wa kanso ya disitulikiti eno yaweze nga bw'atagenda kuba bakansala bano abafulumya ensako yaabwe ey'olutuula luno oba giyite sitting allowance. I will not pay them and some of them have tested by not paying them. With the exception of Roy, don't pay them. Bakansala bano nga bafulumye bategeezezza nga bwe bagenda okuwandiikira ebitongole bya gavumenti ebikola ku nsonga z'obukenuzi nga batandikira wakalisoliso wa gavumenti anoonyereze ku nsimbi zino. The district technical persons and the chairperson and the speaker cannot actually come in and intervene. We have to move a motion and we have to write a petition to the IGG. We write the petition to the any agency that is handling corruption within the country. Twashanga oruguuto rwa kitooke Mabira oruguuto ni kilomitazi 13 bazibara miliyoni ganina. Twashanga kilomita emwe y'oruguuto wazagabizamu noshanga buri kilomita mbagikora miliyoni 8 konka bakagenda mbatera ebinyansi byamuto just mbagira batebitaka abutindo bakwate bitaka babushuka muto gwachi gobutindo emotoka kuzara biro byagwa nkai byagwa munda. Yombaka wa Kashali North mu Parliament Bashir Bataligaya nga mu kanso naye yabaddemu yasabye bakansala bano okugonjoola ensonga zino mu mirembe. So it is my appeal to district councillors to desist from petty issues because our people require and deserve better services. Ezimu ku nguudo ezavudde ku Kalumanywera mulimu olwabuzibwera Mabira Kitooke Lwenshako nga luliko obuwanvu bwa kilomita 13 nga lwateekebwako obukadde bwa siringisi za kuno 140 ate olwalubaale Nyamiriro luliko kilomita 15 nga lwateekebwako obukadde 97 olwalubindi Kashale dwo luliko kilomita 8 nga lwateekebwako obukadde 49 n'endala.